Yes, busibye mutya bugamba mutya ku Megatron Koli. Na mukasa waneeno era olunaku olwaleero tulina muganda waffe oba tuba tukuyita muganda waffe goli kawala kangesere walire kalina mukasa oli muganda wange wa kati mbongo oli muganda wange kuki omanyiiki kala abakazi mukadduwa mangu na mukasookera ku makyate n'enkuwasa the difference teba y'amaanyi ne muna abakazi namukazi achoka toyagana ku musajja nnengana yogera mu kamera tokikolangako munveeko kubanga abalenzi saizi zammwe bali ku ssomero kati omusaba otya ssente yana yakedde kutunulya blackboard ne buziba mwena mubabaavu kati oba inafuna muntu mukulukulumu usanga bakola ate newe kuba kufumbirwa olina kufumbirwa muntu akusinga nnyo nota mukadde wako omuntu akusinga ennyo afuna obusasi gy'oli buli budde oyo olina byokola ensonyi naga anti muto tamanyi kati ate wali mba temwesaasira olina 25 alina kitegedde nayinako omuntu nga ŋŋamba ebintu olumu nkulekera kuba ndaba oli muto olaba nkuguddemu nti wali oweddeko n'omuzeeyi ababuuza abakola tukole banna abatula bambalamusizzaako yenza agikazi w'ekaponga bulijjo mukama yebale bakuuma amiina so tutandikire ku nsonga za Chosen Becky aba bantu mikwano gyo nakulabe wa miringo oli mukulya mmere naye kamere nakali empererwawo amiri akuba omukyala okuba kutya Becky yagambye bamukuba era ina nakayimba kapya ke yafulumizza ng'omusajja yamukuba yabba sente ze ani yabba kuba yali anjokyangayo ku ssente ayokya yatwokya ku kivulu ffe twamulangira ekivulu kye mubikomaawo mukwano gwange mwana yanyizeemu nnoto amaze okuteekamu neyeesirikira kati Becky ne Amiri Becky yafulumizza akayimba akapya nti Amiri yamukubanga yabba obusente bwe yayendanga n'emikwano gye yamusubiza n'emikolo n'atagenda n'emikwano yayagala mikwano gya Becky omusajja yayagala mukwano gwe nayagala nayo sigaalo obono yali atandise ebiduula nti kyekimenya kyekigoba ebiduula ewaka abasajja bakimukuba abakazi naye nga yamukuba anti abakazi temuwaayiriza myeya gwolabeko buChosen Becky ng'azimbye tomanya abakazi zendaba ekintu kye basinga okukola kyekyo ebyo musajja akuba tamalaako ebyo mubyaga kale ebintu ebyo ebibiri oba yamukubanga lwaki akiremeddeko nze nno nasoze kulowooza abali ku sitanti za luyimba lwabwe fumbo bwaggwawo neŋŋamba ng'oluyimba lujjidde mu budde mwennyini nengamba kambaveeko be bamanyi bufumbo bwaggwawo era mulamu wa Becky muganda wa Becky kyakola Amiri buli wasanga owa kamera ng'amukola ati muganda wange yali yamuwasa ne kakadi kyembuuza ekitali kituufu kyendaba kale obufumbo musobola okufuna obutakkaanya abantu ababeera ababiri abataakula wala ne muganda wo musobola okuyomba gwe mwazaalwa omuntu gw'olabye obukulu musobola okufuna obutakkaanya naye ono omwana ye Rusi kuganja yes Ruth abiveemu naye ajja kufuna ebizibu bye ng'omuntu muwala mukulu akuze muganda we yamutoma alowooza nti nno Amiri talina baganda be tebamanyi kwoga tebatunula mu kamera kitegeeza Amiri atalaze obugunjufu tataddeemu famire tolabayo wa famire akola ki ayogera kati gwe muganda w'omuntu ebintu by'abafumbo bali nti bali bakolanga muganda walayika bimuluma kwe kuvaayo omuwolera lwaki goyogera yo okuwolereza muwoza waani eri ffe bannama public lwaki abantu balowooza obufumbo bw'abantu bangi buba mwawukanye period kiwedde kati nzije nnyonnyola amawulire bwe twayawukanye gannyambe gatya anti mulimu abawukana nga toli mu mativu muli noyagala omuntu bamumanye nti si mubi nnyo kati gugenda kusingaani era gwe gonaasinga wakukolebwa ati kwegamba ebintu by'ennaku zino nadde ebyammwe eby'abaana bato bisobedde abantu bali mu bufumbo bangi balina ebizibu byabwe
ne kamera bayita weziri ne TV ne bayita weziri ne radio n'atagenda we yadde okwogera ekigambo n'eki waliwo n'abakolera ddala ku radios waliwo n'abakola ku TV nga ekiro balwanye anti abamu batuyigiriza emizzi etayinza kukera n'agamba mbalamusizaako bannange omanye ebifa ewange nga n'empewaagi gwe tolina basajja be muyomba nabo bali kamera siino togirina nga tokeera nga ogamba nati mulimu abantu abamu nga bakuza bulala mbanyumiza ebyantuuseeko nga totuukayo mulimu nga bakuza bulala ebyamaka tebabinyumya abantu bawangadde ku zi radio nga kwe bakola bawangadde ku TV bawangadde mu papula z'amawulire ate bafumbo ate nabo baawukana ne bakyala baabwe n'abakyala baawukana ne babba baabwe nga bo tebabyoga lwaki golowooza nti ekikutuuseeko ojja genda mu mawulire saidi zombi Chozeni Beki omusajja gw'obijjisa ye taata w'abaana bo abasatu ekitagenda kukyuka ne bw'olikola otya mpozi ng'ogenda bagaba ne Amir oli ye maama w'abaana bo atagenda kukyuka kati nno kankubuli okumanya kintu kwezaalamu kintu kigumu kiba kigasa oluganda lwamu osookera ng'omukyala mwayawukana dda n'omwana n'amukuwa nga gw'omuyina naye lwafunye obuzibu ne bamutwala ku kitanda ng'obulwadde bunene kubanga essimu ewulugumye so gyebale nze musawo gundi wano mu ddwaliro ogundi mukyala gundi omumanyi atugambye nti oli mwami we taata w'abaana ewandizeeko wano munenga kabiru kakuvunaanyizibwa nga mwayawukana yesebo katoso okuleka mama w'omwana wo mu ddwaliro omuleka naafa omwana omunyonyola oti kituufu kale gwe batomwagala yamba mukwano gw'oli omwana wo muyambe ku kizibu kuba tannafuna busobozi akyali muto yandi mujjanjabye kuba yandijjanjabye nnyina naye ye muto kale muyambeko ku buvunaanyizibwa bwe yandyetisse nimba mwayawukana bubi ekyo ekikola kati banno abakyalina obusongasonga obuleeta mu mawulire ekyo si kituufu okwetyoboola ekyabwe abanga Amir yakuba Chozeni ekirungi bakyali bato ekyakikyuse mu mutima gwe okuba omukyala si kituufu eyo si solution kwegamba toyinza kuleeta omukazi bw'omuwasa ne wabanga muto nnyo ku ggwe ne bw'aba atya aba afuuse mukulu muno tebamugunjula nambooka okuba si kituufu ate nekyozi bw'aba awaayiriza kibi aleke kuteeka ku munne ebbala bbi ne bajja kuddingana wanze bwe mpulira enjogera nga omulenzi ayogera mpulira ayogeraga siina mu kibi kyenjagaliza mukyala wange maama w'abaana kati amuyita maama w'abaana siina kyemmaaga mbu kigambibwa mbu ebyasinga obbatabula Chozeni Beki maka gage yeesi n'aleeta famire ye mbu omusajja ne batandika omuyisaamu amaaso naye ekyo nsobola okukkiriza nakyo katini ku bigambo Ruth byavuddeyo n'ayogeranga ne Ruth etannatuuka kubaako wuwe bamulya wadde ewaka olumala ng'akomawo ajja na bukoowu era ajja na bukoowu bwennyini bwonna ajja n'ekikoowukoowu agukira mu kubuuza Joyce aliwa mulamu gwe yagize gwe yakamudde ne taata ne maama bali awo mbu baatuka omusajja nga bamuwewula Amiri baali bamugoba ate kati nazaala wasoobera mu nju mwoli babaddemu naye ng'omusajja bimunyigiriza nga tabyagala bannagenda dda olimba ate nazaala omuyisi enywera yeerima mazaala omuyisiŋŋanya mutya buli nnaku enywera yeerima nawe okeera kubuuzaako asuza otya taata asuza otya maama kakati gyakubuuza nazaalawo ne sezaalawo nga bali waka kuba amaka gabaako obukulembeze nabo mubafugira mu baana kuba mwe bannannyinimu nedda mama yabadde babazadde b'omuwala bwe badde bafuga alaba bino bye abantu bye bagambanga nti nno ntumira ku muzadde ng'osula mu bazadde bo kati ali babikyuseoga ntumira ku bazadde nga musula mu baana bammwe kubanga munnange omuntu omukulu kati nze neŋŋende wa mutabani wange ak'obukulu tekeebulize weekanga era olagidde owekanga olagirire watali wawo bannange lwaki nabagamba bwe buwungeera muzeewo kateni ensi ojuya luvannyuma nti komegwendagira yenna nnyinimu gweoba olabanga ono omwana koma yeyakuleetewe kale abazadde era nyina pulogulamu gye nakyogera nti omuzadde bamuyambira wuwe eba omuleeta obufumbo tebusobola kubaawo
Kati bwebagamba nti abaana basuula abazadde kati bwenfumbirwa nga ngenda ne bazadde bange. Wabaawo okukontana mu kwagala beefunako obujja kubanga omuzadde ayagala keya naddala maama. Agenda nga keya ogisinze giwa mukyalawo obutakkanya butandikirawo. Ekirala maama mukyala nga mukyalawo amanyi bulungi Mukasa bye mukola abasajja naye amanyi bye yakolanga kitaawo. Obukodya abo bumanyi n'okusinga mukyala wa yeekoza kyono nga yeefulukuta mu kiyungu tawo omwana wange eddaga. Nga yeefulukuse nnyo n'abikkula kakkateni tawo omwana wange eddagala. Kati bw'afuna kyatamadidde olw'omukwano gwaba ku mwana we alukubuza agamba wanyina kyenkugamba tolya. Ate maama yagamba oyinza okuwakana mmere gireke. Ofumba bw'obwa tubatandika obbono nekengeddemu njukira ye asiibawo. Kakati kiba kitegeeza maama taata mubateeke babeera. Era mu kyo kyasinga oleeta omugwanga buli wamugamba maama badde mu kyalo ate ng'omukyala abigamba maama n'atabuka. Omanyi omusajja angambye mbombaze mukyala. Maama tayagala kudda mu kyalo. Naye ng'olamiirwa ekimugaana okugenda okupangisa ennyumba ogamba nti bw'oba omanyi nti oli mukyala wange wano weewaffe. Awo simanyi lwaki. Kikuba ng'okera ng'ogenda opangisa ennyumba ng'omugabo oba omanyi nti oli mukyala wange wano wetubeera. Omukazi akyakwagala akigondera. N'akugoberera. Eyawo olabira nti yankyawa kasaalemerayo manya ono yanvaako. Naye oli waleetera bakadde be ndoza babadde bayawukana mu kusooka nga tebabaleeta. Beeyagala ne beeyagala bwe baza omwana owookubiri then abazadde ne babaleeta. Tekyayisa mbu musajja bulungi. Tegeeza kyoze nabakubanga ne bajjajja bakyaliwo. Banne babadde bajja kubeerawo. Kyo tibbahu. Niyo babo oba mbeera y'abazungu eno yeyonoonya abantu kati obeera otya ne bakadde bo ne bbawo mu. Tubiraba mu firimu z'abayiiri. Maama, taata, bakamwana bonna babeera wamu. Bekisi baganda abo. Ne Amiri. Kuganja. Baganda. Baganda abo. Kakati ato. Amiri ye Mutebi. Kati Mutebi baganda bawedde emiri. Nyazaala we bakola batye emisana, babeera batye emisana. Kati mutuula mu ddiiro awo ne mumala okulya mulabye ku TV. Omwami n'ayambala ekino n'ayingira eri muwalawo mu kisenge. Nange simanya amaka gaali gatya ekiro noteebereza noga sajja kiyingidde eri omwanange. Ekiro bakolanga batya akazannyo k'abakulu. Kati ebintu byonna byebakola tebyadde bituufu. Naye kati kye bakola babayawukanye okwawukana kya buntu tebeeweereza mafumu. Teri ayagala nno sirisa ate omukyala mukambwe ennyo naye lwaki abasajja mukuula abakyala? Ani yamukudde? Ye omukazi yagambye yali obusente bwe n'abumalawo. Kyoze ni Becky yagenda okufuna omulenzi. N'omulenzi yateekamu ekitono kye yalina. Bw'aba atutteko kibi. Awa tomukudde. Abasajja b'ennaku zino bakuula. Naye ogwo omuze gw'abasajja okwewola ku bakazi ne tutazizaayo. Ekyo basajja kyenda mu mwenda ku 10 yenkola ekole. Kituufu nange nnago gwe nkyabanja. Tajja kuwa. Bw'oyagala mubeere mwenna tobanja. Naye tebuba buyaaye na bubbi. Kati omuntu gweweewolako ssente nga omanyi naawe omuwa nnyo ezizo. Munnayo olabanga ebyokuzannya. Ate abakazi mubanja ate mba temunyiize temubanja naye buli munyiigamu mubanja. Kati kyoze ni Becky ezo ssente ali muzoogerako kati tazoogerangako nga tebanyiize. Yali obusente bwe. Era bulijjo kati amanyi nti amubanja ng'ate bw'amwongera olwo waliwo omukwano. Mpulira nga tolina ssente twala akakadde akali awo ku buliri. Ate bino ebyokwagala mukwano gwe bambi. Omusajja ayagala mukwano gwe. Ekyo kibi naye kiva mu kugattana mmwe mikwano gyammwe. Mukwano gwa mukazi wo buli lwe mwenjeera ennyo n'omukazi. Omukazi watambulira n'omusajja mubabuza kasola bye gundi ne mukazi we kati ajja. Ne mugatta emikwano namba yange nga mukwano gwa njiri namba yange bakwano ba mukazi bange bagiina nange nnyina ezaabwe naki we wava embeera eyo. Toyina kubeera
nga mikwano gyammwe gifaanagana. Era omusajja omutuufu ewaka wajja abagenyi nga bazze kulaba mukazi we olumala obbabuuza nga yeddirayo mu kisenge oba nga agenda gy'abadde alaga. N'omukazi omutuufu mikwano gya bbaawo bwe gijja okoma kubabuuza nakubaleetera caayi na juice n'otayogereza mu naye bigambo. kasooli omukazi nga naye atudde mu lukuubo awereekereza era kugambye buno obwavu kitalo butalomanya ono si mukazi. Biki byonyumya? Nze sinyumyakako na mikwano gy'abakazi mukazi wange. Mbagamba ki? Emboozi z'abakazi nga bw'ozimanya akaana ka maama gundi kanguye okutambula n'okamanya sikamanyawo ennyanukule ki? Nze mba mbimanyi bye boogera. Mubaamu ebimu ebikwatagana. Kiri ate na sina bakazi bokka na mikwano. Ab'eŋŋanda za mukazi wo kati bazze ewaka nga naawe weetiyebeka. Ng'olemera oba bali banyumya byewaabwe ku kyalo, banyumya gye baakula, bw'aba akyazizza babbulazi banyumya ku balenzi be baayagalanga, olemeddewo emboozi ng'egaana obbanyumira, baagala kugeya. Vaawo bali baggeye. Obwenzi bw'abasajja. Bolowooza ne lwaki ne mu kyalo ndowooza gwe tewakolera mu kyalo. Eddanga mu kyalo bakkojja be bakyala. Taata nga awerekerako ne maama. Naye omanyi nti era taata yakomanga kumbi n'agamba munnammwe nnaabongereyo nze sibakomezza wano abawaamu akadde bamugeye. Ensonga zibagendamu tezikwatako naye osanga omusajja waliwo akazannya akabanga edda ku TV ku Bukedde Pango Kasayo. Munnange ina ng'osanga ekisajja kikulu nga kigamba nzirayo ina tampitako n'ogamba naye ono omusajja kwe. Kati ogenze kulaba ina nga naye ayagala kulaba ina ng'amanyi ne wekaakomye eggulu ng'ali ku mulimu abinyumya ng'omanyi ono alina ekimubulako. Abasajja balaba firimu z'amasasi tebalaba ina. Masasi biso. Oyo ye musajja, mipiira, mawulire, political show. Niwe omuntu ali ku ina n'abaana. Omusajja omutuufu ina atuuka n'aga muntereka akawungeezi yakula ku mawulire. Ngaye tayagala laba ina. Byetabitegeera kye bitegeeza. Naye kapegeri gy'oli mukwano gwa Amiri toli temuli ba mikwano. Situli ba mukwano naye tumanyiganye. Lwaki totuuza abantu abo? Tulaba nga bali mu kweweebuula. Bajja kutereera. Ate nga mulimu abaana mu bajja kutereera nga buli omu afunye gw'ayagala. Kati bakyeyagala balowooza bijja kuddawo. Bikyasobola ati nawulidde bagamba Becky alina omusajja gwe ayagala omwanjula. Agende bamuyanjule. Ono omulenzi Amiri omulaba akyali mutate mulenzi mulungi. Owolereza omwana ow'obulenzi. Amazima genyini abulamu bubuze kasenteko. Amiri nkobere gwenna mukasa akufaananira bulungi. Tomanyi wa mamba. Naye ng'olaba kabi. Si mubi. Kasajja kalungi. Si mubi. Era sigata badde wa mamba. Kali smart. Kato. Yes. Kati olaba ono mukula babiri. Olaba ono mwannyinaffe Becky. Obuvubuka bw'abakazi olowooza nti alina abaana be bameka. Bana kati. Kati omusajja alina omwanjo agenze gattako abaana family y'abantu 5. Ne taata ne maama gwe 7. Ate mama babeerako. Era kyo ze ne Becky kyabamanya. Kati kakazi kafunyi. Akasente abanako Mungu yamwanukula. Naye manya omulenzi gw'oli mu kufuna tali mu kwagala gwe ayagala sente zo. Abeere nga talina detse. Ayinza ofunayo omusajja omugagga. Abeere nga talina de nusu 10 aganye n'abaana 4. Onoonye obufumbo otegeere. Genda obunoonye ng'olina bana. Buzibuwalamu. Nga tolina mulimu ova olina wobeera mu kazigo ka 8 ogane naye nyina abaana bange 4 olabo bona ofumbibwa. Kyoze ne Becky kati amwagala business. Ayagala mutwalanga business. Tamutwalanga mukazi. Bwaba gwayina nga ayina mu kasente amwagala amanya abasajja babeereyo nga tebaliranye ba artist amwagalako linnya munnange kugamba omuntu ng'akwagala Kenya nebakako n'oyo omuwala nga yawulira ali satisfied n'eyo statement era anyumye mbano aga tumanyi nti gundi ye mukyala wange n'asalako nga kyayagala talina kirala. Kati abantu abali mu kisa kya ati muna abakola mawuli abakola bye batamanyi omuntu oyo ayagala gwe oba ayagala linnya lyo ayagala genda kwewaana
era mubati mugenda kuwangaala. Kyava abeera naawe n'ateekamu kasente ke n'akwanjula. Nembeera naawe ewaka mwaka agenda okuwulira nga byokola n'omwana aweereza obutunda bifaanagana oluusi n'oli okukusingako. Mukwano gwesaze n'agamba nga sente zange empaayo nyingi, omwana aweereza obutunda ekyetaano afukamira n'akuuta n'akalevu nanneebaza kakati nfa naye waaki. Kati n'olwekyo Chosen Becky emikisa gy'okubeera n'omusajja omupya ne bawangaala mitono nnyo. Amiri emikisa gy'okufuna omukyala asinga Chosen Becky si bawaga baawukane naye mbalaga buli omu. Ffe twagala kati baawukane tetukyayagala nze njagala baddiŋŋane naye nze mbalaga buli omu value ye. Omusajja yakyayina value. Ey'omukazi eweddeko kati tumubalira mu mmotoka za Primo. Anti kati omusajja bw'awasa Chosen Becky toyiwa abaana bana. Abaana bana. Aba Amiri basatu n'owe gwe yasooka ombe kati kuba gutandikidde mu nnya 0 guyungika omupiira ogwo. Bw'osanga omusajja nga alina 6 guba gwamaze ddoyunga. Oguluwa. Anti omusajja obuyambi yabweweera abaana be gw'oyagala n'ababo babagatteko. Kuba Chosen Becky akasente abaanako naye omusajja ow'ensanga atyamu asobola okuzaayo abaana be bokka abo n'atabaza. Era bw'aba agenda ogola requirement agamba soko ngatiregatira ebintu by'abaana baffaawo. Okitegedde bulungi. N'ababo. N'agatta wamu. Kati value ya Chosen Becky tumubalira ku Primo. Oli omulenzi akyali muto. Primo kibina. Ayina ne kye yabadde. Amusuule waalabe. Amusuulewo omwaka ogwo ajja kulaba Amir ng'ayina embooko y'omuwala. Kasinga biseera nnyindo ndaalo. Amir musajja mulungi wate muto. Ye muto. Mbumbumbu omukazi yalina mukulu ku musajja gundi ye yabinyumiriza. Si kakulu kazaala buzaazi mangu kachoze. Naye bw'oba obazeemu emyaka aba yazaalira ku mmeka. Naye ebiwanga bivuddemu bingi. Akutuse. Akutuse. Ebiwanga bivuddemu bingi. Kubanga enzaala y'ennaku zino alina mu budde bwa kkoma. Nti kimala. Abasawo ate nno kati ennaku zino mwe babalongoosa mulina abaana kwe babagerekera bagamba enkindo mukaaga lekera. Kimala. Kati bwe banaddeyo omudono bamugamba obulayo omuto kiddi. Mbumbumbu omukazi mukulu ku Amiri. Naye ati Kachoze ndabanga akakyala akagezi omanyize engobeera nnyo interview z'omuntu oluzi ku TikTok ebintu byakola va ku bino bekakola ebyeddalo ebyokwesanyusa beka bakwogera mpuli akagezi ekikuwebuuza taata w'abaana bo kiki nze ndaba okutegeera kwa mwana oyo kusingako awo ate omulenzi yali asirise bamukyojjeza nnyo kyakubiri katono kwagala Lucy. Ye lwaki tafumbira Ruth kuganja yadiba ekikuyingiza mu nsonga z'abali kati nno mubuulira obudde bujja kukeera bakyawe mu Ruth naye ayina amwagala. Chosen Becky yennyini yajja okukyawa Ruth. Odi atya obudde omutwe gujja kukomawo yeetegereze byayogera ku taata w'abaana be agamba ekitegeeza omuwala ono tanjagala lwaki avuma taata w'abaana bange. Bangambye mbu Becky yamusindika. Gwe bakusindika oli mome oli awo tosengejja omwana amanyidde Amiri fenne wakatukayana bali balabye balowooza twazaalwa Afrika tulina bannyinaffe mbunga bwamukuba nga bwali omukambwe nga bwataleka ssente wakangeera famire ya Becky bwetamumanya gasaaniriyo abakubanga yabeera wuwe kale ne bwatanafuna kufumbirwa era emyaka gya Luusi teginnatandika kufuna kazigo. Bamutwala naddayo. Goswa wa muganda. Abaganda bage bafuumo nga ngenda mbatulirira. Kati omuntu okwegolola mu ntebe za muganda. Kintu ekyo si kirungi bannaye. Muntu wegolodde mu ntebe ode mesana abagenyi okukyala. Anti balwawo nga banyumyanga bebasi batudde mu buliri. Oyagala kuwummula. Ola TikTok za Becky. Entebe zonna zaagwamu. Lucy azeba koze. Mwasula. Ekindo kyakola kyama. Kyokka mbutuufu. Emyaka gye kubanga kati kapa kasapakasa. Kagende ewaabwe.
ye talina musajja kati nekyo zine Becky bwaddamu n'afuna omusajja mwabwe biba biganye by'okuddingana n'ameero nga yagala nnyo bakadde be yenjwaji bawe tadda kyogamba mu relationship empe mama ne tata ne baganda be tabatwala tebagibaamu anti kati Chosen Becky kikati kye yafunye takyayina tata na mama yokka ako kati galina kubeera maka g'abakadde be n'abaana be yazaala mu basajja abalala anti kyekyo ate anaafumbirwa n'abantu bonna agenda nabo abo abakuumirawo kati agenda eri ewo omusajja bwomu bwogu ye lwaki edda abazadde abantu we baafumbirwanga ng'ayina abaana ng'omwana tabatwala mu bufumbo buli bupya abaleka ewa maama we lwaki kyekyali ekituufu naye gwe omanye ekintu bwe kiruma ng'omuntu waliwo abo abaana b'otaza ate omukazi n'agenda atandika okugamba obusiru bwa kitaawo n'ojjuga nti gobba ayogera ku musajja oli omulala n'owulyamu akabuba bubanga kazze kyekitabatwazanga baana saa kunzijukiza nnyo nze naye gwe omanyi abaana bana omuntu najja nabo ekyalo kikwata kalenge olwalete ne baganda be balina abaana kano kaana kasiisi kano ka bulaza olwenza mubizibu famire naye kyokka mu butuufu bambi kanyinaze ka Becky mukama akaanukudde nyimba kazimbye Katonda kisa kya Katonda taga nti ayimba bulungi bayimba bulungi ne mu kyaki eyo gye bali mukama amwanukudde manyi Katonda yakola ebitone ebyo by'abaana b'abanaku be basinga okufuna amannya aleke kikozesa bubi ekyokubiri mmwe abakazi abalina ku mannya Katonda g'abawadde mulekerawo okulowooza nti abantu bawasa mannya gammwe nti baganza mannya Chosen Becky oba oyagala Amir toyingira na siddi mu buliri siddi gireke faanagana bakyala banno beera omukyala leka kulowooza nti oleese fulaasi si yegenda okukola waawo sitakoma ebweru teyina kyekola mu buliri fulaasi yo era ovayo nga byabangi tomuyimbyemu kakati n'olwekyo beera mukyala nga bakyala naye erinnya libuzaabuziza ba artist libuzaabuziza ne ba artist abasajja mukazi we buli wamuddamu alowooza amunyooma engeri gye bamukubidde enduulu essemba buli alowooza mbu noono bw'oba oyingira akuba akalulu akaaki mukadde wange ono ebyo tabimanyi akulabanga mutunzi wa miyembe ku kkubo naye abantu agenda n'agamba ono oba tantegeera tamanyi buzito bwange tamanyi buzito amanyi ensi eno kyentwala ensi yeekutwala siye yakulabanga bbaawe kati ne Chosen oba erinnya ly'eddala yaani Chosen Becky mpozi erinnya ly'ettuufu yaani kuganja lyoli kati Chosen Becky ebya Chosen Becky abireka eri kati Rebecca ewaka abeera Rebecca ewaka abeera Rebecca oli yennyini Becky abeewa stage abeera eri olutuuka nga baggula geeti agambe Becky onkomeza wano Rebecca yingira oyingire mu bufumbo ate abasajja baagala ebitiibwa bannange omusajja aba mukama we waka si bitibwa omusajja ye mukama we waka ewantu watali muntu mukama w'abantu abantu bonna kasanga muweranga wano olutuliwo basatu bana ffe mbusiraamu buga mwerondeko mukama wammwe mukaddaako temuyinza kubanga muli bangi nga temuyinaako mukulembeze nga temuyina abatwala amaka galina bano omukulembeze ye musajja maama n'amumyuka mumyukawo yensonga ki obusongasonga bwa waka abaana bikyo bimulekera naye ate mwe twabalekera obumyuka wano ewaka ne mulowooza mmwe bakama baffe ensonga neyo naye bamenye ebyebbanga ddene bannaani omusajja n'akuleka n'akutunuulira abasajja omanyi obufumbo bw'otalimba tebuwangaala era abasajja bangi nnyo alina n'agula TV eya miliyoni ezi n'agireeta ng'eri mu mannya ge mugula TV stand ate agenda naawe n'akagenda olamuzaawo kyovoda n'omugamba bagambye nno bakaagala emitwalo 6 bagenda kola lisiiti tekeko mannya ki ebintu nabikwasa byakwasa ebitonotono awo n'omuvuga w'omwaka
bannange awo ne mutambulamu ate ombuuza biki ebintu nabikwasa kati na TV yali agigula nerisita omukazi tamanyi we tayagala musajja tayagala abimanya galiko ebinene biba bibye obutono aba yabikwasa bannange tugenda kusonda no sente za kemisere yalemedde South Africa